The Newsroom, where untold story is revealed. Kati ate natunulidde Mpuuga ate nga ali bulala. Amanyi galeso gawulira. Oh, ali bulala. Ate kati bibuzabuza kati bannayuganda. Democratic Alliance etojiraba manyi gestude. Manyi gestude galiwa. But of course bloka Mpuuga finito. Era nabagamba mujja munaye byenjogera anybody can context. Mpuuga azunga Mpuuga wohumulako baki. Nabyazunze. Abasajja bano baveeko mu Mpuuga azungiddewa. Listen my brother. Ebyamusajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba buli olukya byeyongera kulanda era bifuuse namulanda nga mabeere gambwa. Nkugambye luno olw'olumbugu si lwakuggwa. Kakati nno Minister Robina Nabbanja amuyisizaamu eggaali n'agamba debe kalu tebalina kibagenda maaso nakubanga bakola. Ate nno ye Alex Waiswa Mufumbiro amulumiriza wabula ekyamazima amatuufu ensonga wano wetugenda zikaaye. Wuno Balabu ayingidde mu nsonga zino wa ate era kiki era bibino bizzeemu nate okubeera nga Biranda Nakangu Jennifer full figure wuno nno ate naye atabuse. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyowaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro okugitambuza okutuuka ku lisekinoomu gy'asinziira okubeera nga ate era atulaba. Kansooke mmala okubeera nga nkuwa video eno wabula teweerabira kusooka subscribinga ate tusobole okubeera nga tuyongerayo. Nkujjukiza nti Hope Christian Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. International Church batuteekamu ensimbi era bagamba bategese okusaba okw'okwebazanga ennaku z'omwezi 15 Sunday eno wali ekitiko Kigo Road opposite eddwaliro lya Memorial. Bagamba nti keerako ku ssaawa zijja ba 3 paka 8 twebaze Katonda olw'ebyo byatuyisizaamu mu mwaka 2024. Kansooke nkwe video eno tweyongereyo. Era nakiraba nga mukaku Yesu yenye kwali ne skini bulwana agagana mwekubako ewuwe. Agana wamma wakigera wano nakyogane wano nenga mane ajati wizia namyalo ajati nakiza nanga ngenda gulobu mambo twaleyo abaze motoka boze abasaba basawe nga bafuna balaga nembaga banango muvubuka munama yabufuzi bamutunulidde ko ali kama sanyalaze genyine aga filifezi omuvubuka ono mumwanguyire otherwise bafune byokola bo balime kuyingira politics kuba naye muntu yetaga sende nembaga mukaku lwacha akyale bwani kubanga mumanyo oyo musajja problem. Oyo musajja beba political poison bano ba dangerous poison political bichi baplana za basajja bakumpanya abaferefere abazia bali awo basajja amanja baganda bagamba babira babuliro mwana wabo bamukaku bafuna sente mwala gundi nga azogera se mujunganda tibatikanga motoka atolera mukakafu ati se bayogeranga mbu twatikanga emmotoka ze sente twatikanga mbu natikanze naje gundi yagamba yake nyine mukamwake samuju mbuya yajjayo ki lole kaki kafuso esente za yawula mu fefu disimu azimanya mwena bonna bazifunako era wezibakolesa kakati nze nenkivayo nenkyogerako abatategeera batalengera batalaba bava ne bavuma kubanga zinagamba jenosalo n'omuvubuka omulaba ku bantu balaba ne ba meeting abatalina makulu mbu babizonto lwacha meeting ali ne skin. Baganda bange ekyamazima amatuufu bino by'ebyobufuzi bya Uganda binyuma. Omubaka Lutamaguzi Ssemakula owa Nakaseke olunaku lw'ekibadde mu bitundu by'entuŋŋamo nga bagenza olaba factory processing emmwanyi bagamba nti eri in partnership with the government naye nga it's a private entity nga agamba ye yebuuza ani nnyiniyo tubuulira amazima eno factory ya Museveni n'abantu be oba era bweba it's a private entity ani agi owninga oba company kinnyini ate factory eno. Ebigambo bya Lutamaguzi birabe edduka. Among people that this factory either belongs to Mr. Museveni or to his relative. Is it true? Then lastly,
Is it a public-private partnership? Is it a private limited company? I want to know. Do you have other partners across the globe? Why is it that this coffee factory is here and at least they didn't consider anywhere else like in my district? How can President Museveni and his relative do every business? President Museveni is another visionary leader who I think in his senses looks at something and says, let me support Echibech College. Kakati musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro nkugambye asabudde Impuuga n'amuleka nga bulere. Ono n'ategeezezza nti Mathias Impuuga Nsamba ne banne era balya billions 3.2 okubeera nga abalwanyisa opposition okugimala mu Buganda nti eno ddiru yaabwe era buli omu akimanyi ne bwatwalibwa mu mbuga z'amateeka abyogera. But of course bloka Impuuga finito. Era nabagamba mujja munnaye ebyenjogera anybody can contest era nze mbagamba bapulida babayina nze bwebanga Mpuuga agende mu kooti mubambulire bulere. Mulamuzi ne bwali gumuwa mwambudde bulere kuba ogwo siri guteeka mwaguwoza nja kulinnyawo nze mwennyini mubambulire mu cross examination ndi muleka makaya. Oyo ayinza okwogera nawulidde mukolo ogwo boogera ne ku by'omusango muyinza okwogera ku Kyagulanyi Robert Sentamu nga Bampuuga bali basimbye amavivi nga bamugamba nti ebintu byonna bagenda kubitwala tojjukireyo emboozi n'agamba oba byonna bigenda kabigende. Eyali ateekateeka omusango yali ani? Can you claim a client is poor when he had lawyers? Abawangula omusango gwa Kasiba nti bebagulanyi teyali Segona kyogamba Kasiba nti amutya. Omanyi ekizibu kye twafuna nti kati twekateringa nze nganze ejo entalo zisagala kati namwane ne Kasiba nti why anti naye kati lwaki nwana naye era bwe nalwana naye nga bagamba nti kati akoze eki Waiswa akoze eki ne kati addemu anti yagambye ayina emmundu zaleseeyo. Kasiba nti genda oziwawule naffe tuwawule. Nkimanyi oli musomesa wa Luganda olulimi lwenza okulowooza nti omanyi naye tujja kujja weetuli togenda kuleetawo wano mboozi n'ebyo ebyomusango biddemu bw'obiddamu nange nzije mbiddemu bwe batagambe bivaako gwe mumanyi bye tumanyi bingi tabangawo kyova olaba ku ye tujja tufa n'omuntu yenna. Kakati Robin Nabbanja ono nga Prime Minister wa Uganda asekeredde Empuuga n'agamba temuyina amakulu era talabawo mulamwa. Kati ate natunulidde Empuuga ate nga ali bulala. Amanyi galeso gawulira. Ali bulala. Ate kati bibuzabuza kati bannayuganda Democratic Alliance eto giraba maanyi gestude. Maanyi gestude galiwa. Bakasooka. Kati DP yaffe eyo girabo mukago tugenda guddamu. Mu ngeri y'emu ayongedde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ssaawa yonna beetaaga Kyagulanyi okubeera nga abeegattako agende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo empiki aziweeseza ate era ku sayidi zaabwe. Mwerinda abo ba Bobi Wine ojja kusanga bali mu cabinet ye. Mugenda baronda. Mzee atu yasaaga. Kasita kulabamu omulamwa bw'abanga toli mu mulamwa takuwa. So batanalonda ku opposition tebali mu mulamwa. Bana bakuba. Nakata nagula. Nkusaba nga nkusamu ekitiibwa ne bino tubirabe. Some actions are done not that people are stealing to earn. Peer influence is one of them. When you have peer influence, ngo ina abantu abakuita fada. Vocha fada bamuita fada. Fada president ngo ina abantu we batwe bagenda ku influence ngo kola ebikyama bakuwaga. Olabe ngoli nsolosozi naye ngolaba enjovu ntono nnyo gwe enjovu y'ensolosozi gwe enjovu. So that cause of that is I told you peer influence, cheap drugs. Uganda police n'abatuuze community policing tukwate abantu abatunda ebiragalagala ebiri cheap bino ebyononya abaana. Wobanga ebiragalagala if we still have drugs, cheap drugs on the market,
our people are going to get spoiled. Okay. And the young people who are small will think they are bigger than the president of Uganda, who went to the bush and has ruled Uganda for 40 years. Beyond the newsroom, nze Denia kutusako ensonga, nkwebaza owebale ekyokola eky'omuwendo omungi okubeera ng'olaba vidiyo zaffe. Subscribinga, likinga, sharingireko ne neighbor alabe. Tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.